oziraba nazo zitunula zirabe kiki kye tuzoogerako. Abantu abasinga ebiseera byonna beebuuza nti omwami oyo lwaki alinako essanyu. Abamu bo embeera ne bagiraba bulala, sijja gamba nti abaaki ne bagiraba bulala nti yeewaana yeematira akola atya. Naye tubeere ba mazima, bw'obeera ggwe nova mu kibuga ebintu nga bitereevu. Olw'omukaaga luno navuddeyo Lwakutaano, olw'omukaaga luno ku makya lunsanzewo, n'obalaba nga bakama, n'oziraba ente ezo nga baziteeramu ebyokulya, ne zirya essaawa zo kati ziri mmeka? Essaawa zino ziri 4 n'eddakiika 3. Kati obwedda tuzitunuulira kubanga tuzisanze zino zitandiikiriza okutereera, era gwe gwozitabudde gwomazeeko ente zange piisi, kuba by essaawa 3:30 ziba zatandise dda okwebaka. Bannange, olwaleero abantu ba Katonda mu nzikiriza zammwe zonna, njagala okusharingako nammwe nze kunze ingredients, ekintu ekinkolera mwe kiyinza obutabakolera naye nammwe mukitunuulire mukyekkaanye mulabe. Abantu abasinga buli lwe tufukamira ku maviivi gaffe oba okuwanika emikono gyaffe, tutera okusaba Katonda atuwe emmaali ennungi, atuwe ezzadde eddungi. Naye kisingira ddala abantu basinga ne beerabira ekintu ekisingako obukulu, ti Katonda otuwa amagezi. Naye ekintu ekyo nze ng'omusomesa bwe nkitunuulira, ekintu kye bayita magezi kinene nnyo. Kubanga abantu bangi nnyo bababuuzizza nti mu kukuwa emmaali n'okukuwa amagezi kikyoyagala. Abantu generale mu ngeri ey'okusanyusa oba eya bulijjo oba omuntu omutegeevu ennyo akugamba nze mpa amagezi, kuba bw'ompa amagezi gajja kumpa emmaali. Naye ddala abantu baba bategeeza ki bwe baba bagamba nti tuwe amagezi? Amagezi kintu kiri awo, basaanukula obwongo bwo ne bakiteekamu. Amagezi kyekiki ekikulaga nti ddala omuntu ono mugezi? Nze kulwanga amagezi kwe kufumiitiriza, kwe kulowooza, kwe kuteeka ebyo by'olowoozezaako n'obiteeka mu nkola, n'obeera mumalirivu mu buli kyokola, okusingira ddala n'obeera muyiiya. Ekyo ne kibeera nga kiri crowned, ne kigalwawo emikisa gya Mukama Katonda. Baraka. Abantu abasinga basooka kwagala kulembeza baraka nti njagala nfune emikisa, njagala nfune emikisa. Nze ndowooza emikisa gisaanye gicrowninge up. Obugumiikiriza, okukola ennyo, okufumiitiriza, okwewaayo, okunoonya, okumanya. Oluvannyuma mu ebyo byonna bw'oba obimaliriza n'olwoka osabiramu baraka nti ya Allah, Mukama Katonda wange, mpa emikisa mu bintu bino byonna bye ndowoozezza bye njiyiza. Kati abantu basaba nnyo abantu basaba nnyo emikisa nga tebasoose kusooka kulemberwa magezi. Kubanga abantu bangi nnyo tubalabye nga bafunye emikisa ne gibayita mu ngalo. Ng'abantu twabalaba wano nga balaga ssente, waliwo yateeka $1 ku mmeeza bw'atyo, oba yali Mike Ezra. Ng'abalaba tubalabye baddooni bangi nnyo bazze ne babeerawo. Nga n'abantu abamu babadde bakozi balungi nnyo, naye emmaali yaabwe neegalangatana. Si lwakuba nti tebabadde na baraka, naye okukuba kusiima kwa Katonda. Ng'abagamba nti Mukama Katonda yasalawo, Mukama Katonda waffe yasalawo, ddala yasalawo. Naye nga ye ku lulwe ateekeddwa okutuwa naffe okufumiitiriza. Olwaleero mbawo ekyokuyiga kino mukitunuulire.
omusajja n'abeera n'ente zino baŋŋambye ziri 64 nga zirina amawako. Ezirina amawako emyezi 5 okudda waggulu 64 kujjako buno obuyano obwetabiseemu 2 obwavudde eri nabwo nga bumaze okuwaka 64. Naye n'obeera nazo ng'ozirina mu kifo kimu, endala ezikamwa, endala ezigenda okuwaka ziri eri, ennyana byonna ebirala biri eri. N'obeera nazo mu kifo kimu mu biseera kati by'ennaku zino eby'enkuba, enkuba etonnya buli lunaku, enkuba etonnya buli lunaku. Mamadi Kakiika buli omu yeebuuza gw'okikola otya? Okikola otya? N'obeera n'ente zino zonna kati zino ziraba kawawa mungi, naye gwe ente ozirabyeko kawawa zino. Kuba awatali mazzi, awatali galegamawo, kawawa anaakusangawa. Nakola ki bannange? Kyekyo kye ŋŋambe Katonda omusabanga amagezi, naye amagezi tabikkula bwongo obwo n'agateekamu. Omusabanga ebintu ng'obimenya nti ayi Mukama Katonda, mpa okufumiitiriza, mpa okulowoozanga, mpa obugumiikiriza, mpa obuyiiya. Olaba bwe ntudde ku lusozi lwange oba luno nduyite mountain ani? Sijja kwogera bigambo bijja kunyiiza abantu n'ekizijidde ennyo, oba yalibadde Sinai, Mountain Sinai, oba Mountain Arafa, nga sikikozesezza mu bubi, n'okola olusozi olulwo n'ogamba nti ente zange bwe zinaamalanga okuliira eri wansi, bwe zinaayagalanga okujja okuwummulako, kanzikolereyo olusozi. Enkuba ne bw'etonnya etya amazzi gayitako buyisi ne gakkirira eri. Ne ŋŋamba abaana nti mugende muleete ebibulooka batuwa biwe, mugende muyoole ebibulooka we mubisanze, mubireete mubiyiwewo. Bwe mumala okuyiwawo ebibulooka ne bitumbiira, ne tulyoka tuyiwako omusenyu ogw'oluyinjayinja. Omusenyu ogusinga ngujja wansi eri ewange ku mwala. Abaana bagujjayo n'ebidomola, n'ensomba n'enjiwa n'enzijuza, n'enkola olusozi n'endu flatteninga. Ente zange ne zeebeerera okwo nga ziringa ddala ente z'omuloodi. Si kyekyo kye tulina okusaanya okusaba Mukama Katonda atuwenga okufumiitiriza, okulowooza, yes, okubeera ng'olubeerera nga tuli bayiiya. Kati gwe mbuulira ente zange engeri gye zigenda okukosebwamu mu biseera by'enkuba nga bingi. Gwe mbuulira ente yange etambula bweti, ogigeraageranye n'ente gye baazimbira ekiyumba ng'eriira omwo. Ente zino ziri ku 0 grazing 100%, naye nga ziringa ente eziri mu nkola ezeetambulira ne zivaako n'erya ku bokisi eno n'egenda n'erya ku bokisi eri endala, n'evaawo n'egenda ku bokisi endala. Omusana bwe gujja nga guziyize, ne ziva wano ku lusozi lwazo ne ziyingira ebiyumba. Ebiyumba biri bimeka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 n'ekirugogoma kiri 10. Ebiyumba 10. Tolina kubiggala, buli eyagala weeyagala. Ebiyumba biri mu box. Enkuba bwejja ng'emmere tuteera muli munda. Omusana bwe gujja nga zeeyingirira, kati ziiziri zonna zitandise okuyingira mu biyumba. Eyagala akasana nti enkuba yatonnye nnyo, gwano omusenyu tegutereka, ewansi gulina ebbugumu, tegutereka mazzi kuba eri wansi eriyo ebibulooka. Eddakiika emu ng'enkuba yakatya ng'omusenyu gwakaze dda, zo zennyini ze zaalinyirira ne zigumyawo. Ekyo si kye tusaanye okusaba Mukama Katonda waffe olubeerera, nti ayi Mukama Katonda wange, mpa amagezi,
mu magezi muno ng'ompa okufumiitirizanga, okulowooza, okwebuuza, okwekkakkanyanga, okulemerako ensonga n'oginywererako paka lw'ojja ogiggusa, okuyambanga abantu abalala. Ebyo si bye tusaanye okusaba Mukama Katonda. Kubanga eriyo ebya kadino ebyatukakatako ng'okusaba ezzadde eddungi. Eryo ddyo Mukama by'osooka omugwanga tannalikuwa ky'osookerako. Naye mu maali bye bino bye mbategeeza. Kyekyo bannange ente muzeerabidde kyekyo.